Awagite mafumu. Owagali yako musimame ingia. Oluvannyuma lw'okuwangula emmotoka z'empaka eza Pearl of Africa Rally mu 2011 lwakataka atandise kaweefube w'okusonda ensimbi okugula emmotoka empya Evo 10 emanyiddwa ng'ekisodde. Ndi musanyufu nnyo omukulu Lwasi munnamasaka omutuufu omunnabuddu omutima gwalaze ogunnabuddu okuwulira akalango ku leediyo nawulira nsaba obuyambi neevaayo n'agamba mutuufu omunnabuddu ajja kukaaba ate nga alina ekitone kye n'ampa obukadde 36 obwamangu mangu. Musajja mukulu ono ow'emyaka 41 oluvannyuma lw'okuva mu kkomera agamba kimwetagisa okufuna emmotoka mpya okubbikana ne banne okuli Wabyona, Randy Ssebukuzi, Kukulan Jet n'abalala. Ono ategeezezza nga bwe yeetaaga enkyukakyuka enamusobozesa okulaba ng'adda ku maapu y'emmotoka z'empaka. E Masaka lwakataka akungaanyizza obukadde 10 era Lwasa Emmanuel, Moses Kaliisa be babadde abasaale mu kusonda ensimbi zino. Olivia Nakate, WBS TV, Amasunsule.